mbaniza nnyo ba affiliate farmers mu video zaffe zino. Njagala babalira bibalo ofuna otya nga gwe small scale farmer oba gwalundire watono. Ofunira wa? Tulina abantu bangi balunda naye nga amagoba ge bagobako matono. Ekitakola mulamwa. So nga ate no business njagala ngikolera abantu abo ng'ogenda n'okola oba kitegeera n'obeereyo ku mulimu gwo olw'eggulo n'ojja ng'ofuna akasenteko. Kati kamala okubalira woba otunda enkoko z'amagi woba olina enkoko ezibiika amagi oba ez'ennyama ebiseera ebisinga okumyawo ebitundu 3 ku buli 100 ku ssente z'oba otaddemu. Kati kino kikola kitya? Obulunzi bw'enkoko bufuna okuva mu nnamba gy'olina. Woba olina enkoko 2 ku 5 10 gweyo gy'oliko charity oyamba buyambi kikunyumira bunyumizi kwefuula bize nti oli mulunzi toli mulunzi. Woba olina enkoko 5 ng'oli mu retirement wawummula emirimu gyo wabula toyagala kwegoowa. Omulunzi omutuufu otandikira ku nkoko 10 n'okwambuka. 8 ku 10 n'okwambuka. Enkoko 10 enkulu zirina okulya kilo 10 olunaku. Enkoko 10 enkulu zirina okulya kilo 10 olunaku. Weziba nga zirya kilo 10 olunaku kiba kitegeeza mu kilo 10 ziribwa ennaku 10. Kati osobola okubalaawo ebibalo byawo n'otegeera. So latino business nnungi ey'okulunda enkoko. Ekisooka ng'aba small scale farmer mwabalundira watono tebatera sasula musolo mu bintu bye balimu kuba gavumenti tesobola kulondoola bintu ebyo, naye mugusasula mu bintu ebitonotono ng'okugula eddagala, okugula emmere y'enkoko weebityo. So gwe musolo gwe musasula okujjako ng'olina ddipa ennene oba ng'ofulumya amagi ebweru w'eggwanga oba ebyokulya. So ekipimo kye mufuna ku magoba bibitundu 3 ku buli 10. Woba olina enkoko z'ennyama enkoko 10 zisobola okulya emitwalo nga 45 n'ogattako ne booking. Kale katubale saawa zino zisobola okulya emitwalo 45 woba ogaseko ne booking. Kati enkoko y'ennyama saawa zino aba bulijjo bagitunda omutwalo gumu 12,000. Omutwalo gumu 12,000 wokubisaamu enkoko 10 kekakadde kamu n'emitwalo 2. Kati wootoolako emitwalo 45 n'otoolako emitwalo egibuukinga enkoko 10 ng'emitwalo 16 oba osigaze emitwalo 29 gwatunda ez'ennyama. Kakati ekibuuzo kiri nti emitwalo gino 29 ogikoze mu bbanga lyenkana mu mwezi gumu n'ekitundu. Kantwala akaseera kano banjulira banafu abasundu section gwali eyo ebweru nkuba kyeyo ng'oyagala okukoleza ssente Eritrea, Kenya, Tanzania, Somalia, Uganda oli wa ddembe. Wegenda bugenze kutabi lyaffe abasundu section oba ojjayo application yaffe gye bayita Paysi oteekeko ssente osobole okuweereza. Woweereza tutuuka direct ku mobile money y'omuntu eya MTN, Airtel ne M-Pesa. Kasa zituuka omuntu aba azifunye. Va ku bino ebya leeta simanya ndaga muntu yo, leeta passport, ate simanya nina okulinnya ngende mu kibuga. Ng'oluweereza ssente ezituuka direct ku simu y'omuntu. Jjukira ennamba ebeera already registered mu national ID ate naawe oba ogimanyi. So mugende mu maaso muwagire bannaffe abasunzu exchange be batuusaako akanyomero kano mwezi gumu n'ekitundu. Kiba kitegeeza ekibala okukwatayo obulungi kamala otereeza wano fokasi. Kiba kitegeeza ekibala okukwatayo obulungi olina okuba ng'olina enkoko 2. Kakati enkoko 2 w'okubisaamu emitwalo 29 kiba kitegeeza mu mwezi gumu ojja kuba
sorry, enkoko emitwalo 29 anti tugambye enkoko 10 zituwa emitwalo 29 Amagoba okubisamu emirundi 2 kiba kitegeeza buli mwezi ojja kuba olina emitwalo 58 nga ge magoba ago. Woba ku magi ate zisobola okweyongerako ezo. Woba ku magi emitwalo tray emu enkoko 10 ziyinza okulya emitwalo wakati w'emitwalo 14 ku 16. Woba ku magi kiba kitegeeza okufunamu ezo zizirira weeks 2 kati okola emitwalo 14 ekinene nnyo. Kati woba olina enkoko 10 kiba kitegeeza olina ofuna tray 3. Kati tray emu saawa zino eri ku mutwalo 12. Wobanga olina tray emu gwe mutwalo 12 wokubisamu tray 3 wokubisamu emirundi 3 emitwalo 3 wokubisamu emirundi 7 ye wiiki emitwalo 25 wokubisamu omwezi ke kakadde kamu. Kakati wetuba tugambye watuba tutoddeko emitwalo 14 emirundi emitwalo 14 oba osigaza emitwalo 40 nga ge magoba ago buli mwezi. Emitwalo wakati wa 38 kumpi 40 nga ge magoba ago buli mwezi ng'otunze gumu 2. Naye kakati omuntu ali ku faamu nga talina si yatunda ku dduuka afunako 2,000. Omuntu ali ku faamu ono atambuza amagi buli twe n'agiryako nusu 10. Ali ku dduuka buli nusu 500. Ali ku dduuka buli twe n'agiryako nusu 10 oba 5. Kakati ofuna otya amagoba gwalina enkoko 10 ze tray 3 olunaku. Amagoba ago gafunza otya? Funayo ka kiyosiki ng'ogugwo gwa kutunda magi okateekamu omukozi n'ebyokunywa oluusi n'ogatako ne mobile money oba n'ebitabo. Osobola okuba ne stationary ng'eriko ebyokunywa ng'etunda n'amagi. Nze wange tray 10 bazitwala mu lunaku lumu kuba ndi mu town center waliwo abakuba chapati aba chipsi. Okitegera kyegamba bakuba 5 olunaku ekitono 5. Kati wemba nina abantu nga 10 abo ndowooza mathematics omulaba. Osobola okukola enterprise ng'olina buddipo bwo obugaba amagi oba kwotemera ennyama. Actually baba batugamba mbusimanya tutulunde enkoko z'ennyama batugamba nti tujja tutundira mu kiro naye bannaffe aba chips ebyo ebya kiro tebabimanyi. Bakasoma batunuulira kisambe kigezze. Kati gwosobola okukola ebintu bibiri. Woba tolina abachips bwowa okola deposit z'ennyama y'enkoko n'otunda mu kiro. Bayoga kiiko batunda mu supermarket. Si buli omuntu agula mu supermarket. Lwaki totandika kiyosikiyo awo oli n'otunda ennyama mu kiro. Buli kiro ne woba ogiryako 2,000 oba 10. Kuba wa chips agenda okumaliza otunda enkoko eno ng'agitunza omutwalo 1.5 gyasobodde ogumu 2. Oluusi bagitunda emitwalo 2 in fact kuba ojja kugamba ekisambi kya 14 oba 15. Kati enkoko weba erina ebisambi 2 15 wagattako obugundi akafuba bayinza okakwata wamu 6. Ogwo gwe gumu 6. Wogatta n'akagongo nako 6. Wogatta ku gyebiri 2. Wogatta obuwawaatiro wogatta olusingosingo baginyamu emitwalo nga 2.3. Kati ku 2.3 oba wagimuguziza gumu 2 alinako nga gumu 2 gumu 6 magoba. Kale wetutuulako nebyeyakozeseza okusiika abanga afuna 8. Kati gwatunda mu kiro oba wotandikawo ekyokero ekyennyama tolaba nti oba ekito kikubye. So ne dipo ne digital advantage osobola okuba ng'otunza abantu ebintu bino online.
ng'osobola ovuga piki yo oba eggaali yo n'ogenda oli n'omutuusiza amagi ewaka we ku mulyango oba ku ofiisi ye. So bino ebintu bisoboka. So gwe oba oli mu ofiisi ate kigaasa ofiirwa ky'ogaba emirimu. Kitegeeza gwe woyinza okufunira wogaziya obwongo bwo n'otuula mu ntuulo eyo, oba n'oyongera okigaziya n'obeera ne dipo z'amagi eziwera. Kitegeeza n'ennamba y'amagi supply oba oweza, kuba ono omwana atuulawo asobola okutundira ebintu bino, n'akutundira amagi, n'akutundira ebyokunywa, oluusi n'akola ne mobile money oba n'akola ne stationary, ebintu byonna ne bitambula. Njabba menyera kati mu nkoko ez'amagi batya n'ezaago, naye yeeyingeri gy'okolamu amagoba ku small scale farm, ng'olina ekiyumba kyo, ng'olina garagi yo, oba okitegeera, yeeyingeri gy'okolamu amagoba mu kulundira awatono nkoko zo 100. Genda maaso n'okusubscribinga, genda maaso n'okulikinga n'okusharinga. Mu nnaku 10, mu buli nnaku 7 tufuna abasubscribers 10. Kale kitegeeza nti ekintu kino mukyagala, mugende maaso n'otuwagira. Ayagala okulangira kuno enamba kweziri. Nina application gye mbaleeta bagiyita AfriFarm Lite, affiliate farmer, egenda kuba ya bwereere. Genda maaso n'okudonatinga oba oyagadde. Tusinkane mu video yaffe endala.